Suna bene obulumi bwayina ku muntu akuwaniza ekintu ne kituukirira toyinza butabeera suspicious kweye ensonga kubanga oli bwagamba nti ate bw'otwenyweze kooti z'ekiro mu bbanga tono zigana kusaddaakako maamawo olaba zaakusaddaaseeko omwana tunulya Suna Beni ng'omuntu n'otunulya Fifi ng'omuntu n'otunya Ennambwayo ng'omuntu bw'omala n'obagatta ku kye baaliko nti kye baaliko kitwala ki ku nsinzira gye baali basinzidde otwala kalina ya Suna Beni n'omuntu yali asobola okufiirako omuntu yenna alina omutima omunafu ogw'okukola naddala ng'ebintu asuubira nti asobola bikola n'abifuna afuna omutima gw'obutemu ate saagala otwale ebintu lightly abantu nga babyogedde ne bituukawo oyinza okwewaako eddogo oyinza okwewaayiriza obulogo nga tolina nakyokoze kubanga bw'otuukira okuvaayo ku munywanyiwo ku bba ogwolinamu n'omwana ng'omutwalako ekintu ebyanfuna mu kuleeta obuzibu abantu abalina essubi ettono bafuna n'omutima omutemu embeera eyo yonna gye tuyiseemu eya Suna Beni togambanga nti obulumi bw'amawe bugenda muvaako tebusobola ate buli obunaamuddira ajja kutula ku butambi bwe mwakola Suna Beni eyakula ne mukyala Kayondo nga bali mu nnaku etagambika eyoza lumonde mu ttaka nti n'enju gye basulamu ng'etuuse kwesigamizibwa mpagi nkonde egikwata kimuluma nnyo okuba kati ng'alina obusobozi obusobola oguliya maama wakanyama bambi nga taliiwo banaye abantu abana abatuwuliza babeera basobola okusondera Jingibu amazima Jingibu asuse amusondere naye omusajja asibirya akacapati 2 n'amagi 2 n'ebijanjaalo omuntu yenna mukwano gwa Jingibu banaye naffe kennyini tulemereddwa nawaba ne ssente atetereza kamera etakamuligabira pasita naali batwalako nawaba ne ssente amaleza aguze kakomandu yennyini yeekubako enjawulo tubabuuzaako mwenna bakyekumidde ku media omuweereza wa Muzeeyi Masembe tuli Makindye nzize n'ennamba emu tutemeeteme ensonga ezibadde mu wiiki bingi ebitambula bingi ebikwasa ennaku bingi ebisanyusa bannyinaffe bali Dubai bafa mu bintu byesitategeera era nnamba emu atambula ekiro ndowooza ensonga ezo ozimanyi bangaye ne mu Kampala wano ebyo bitono bijjudde wano mu Kampala kyatuuka dda wane site bena tugenda batubanyira kyatuuka dda tulabule ne bannyinaffe soka obuze ku bantu nnamba kakati abantu bano abatuwuliriza tubalamusizaako buli omu gy'osinziira kansibe nti muli bulungi buli omu gy'osinziira mukama wange Boss Amini nkulamusizaako nnyo Mamiga nkulamusizaako nnyo ne Kalule Bibala mbalamusizaako nnyo tolina tabu sister wange Rashida nkulamusizaako ne brother wange Rashid Mukasa Kayina nkulamusizaako nnyo mami wange Gertrude Nantongo Kawadwa era ndani yawo nkulamusizaako nnyo ne muwala wange Nantongo US awo nkulamusizaako nnyo kansibe naye abantu mwenna bali bulungi muli bulungi buli omu gy'osinziira twebaza nnyo abantu abatulaba n'abatuwuliriza buli munsi w'osinziira nyinza obutabamenya bayitayo Barista Timo nakulabye ng'otuuka ekkata mukulu akambala ako kewankubidde wakakopye kamiliyoni naye kabadde kattabu abana bakopa design nakulabye ngo naye mude kamunyumidde ate ono nakulabye ng'otuuka ekkata naye kankutumiddeko nnyo kansubire nti oli bulungi mpozi Arujami Tours and Travel bano batwala abantu Dubai Bahrain ne batwala abantu Dubai specifically kati baagala ba cleaners nga 50 abasooka mudduke mangu mutuukewo basobole bakolerako ku kye bakolerako bano bali genuine era omuntu yenna oba obuzaabuziddwa osobola okuba ku simu yange basangibwa ku Muganzirwazza Muganzirwazza ku level ey'okubiri bagiyita Arujami Tours and Travel abuzaabuzibwa osobola okuba ku simu yange nenkuyamba nenkulagirira oba wootuukawo n'obagana nawudde namba emu alanga munnange bajja kusalyako ne kabeyi kejja kuba kalungi kasita watuukawo n'obagana nawulidde ku mimidia nga namba emu alanga kabeyi bajja kukulya kalungi mpozi Airtrend Saloon enesangibwa Kajasiko Kidde ebweya wagamba ogenda esala ku nviiri naye obala olinda ki obuzibu obuliwo entambula naye nga byakaviiri entambula naye entambula tugenda funa emmotoka ya kampani mashallah ate Boss Amini yagamba ogigula mashallah yagamba yatugula emmotoka ya kampani
nga yambozi mukati nena nga boss amini mugambe abatalina ntambula abo nga emuungulako boss amini mugambe nti nkoye ebigere mulimu stories ezinetagisa okutuuka nga mbalabalamu wemba ninye boda akiwulidde kuba tukola alaba ngenda bankoyesa emitwalo ng'egi tukola zino program azira naye wemba ne kavitiza akatanywa mba njiwuyemu ogumu ekitundu nengenda nenkomawo nentuusa akatundo munaye bwe tutyo kati muntu ogende kajansawo ku kidde ebweya ojalaba Lovin's Beauty Parlor na Hair Trend Salon ojagendawo bakoleko era boga nawulidde ku media nga bakulanga ka discount yako ka percentage baja kakugirako nawo kyakalemuko ayita sala za banofeka feka mbaga buli kimu akola makeup akola okwanjula ebyo nna obukosi yomu kwa professional abasinga okola makeup wana Uganda yabisoma sibe yige atabitebereza era akutulako butunuzi n'agamba oyo tumuteekeko kino sibino mbate tumusiige bo binaagana tuteekeko bino ya tunulira mu atunuluzi akuteekako nga kye kati kachokuleti kano weteekako eno masavu bitamudde nambemu wetuli mpola mpola obulamu bulungi obulamu bwo Katonda alhamdulillah yebale munayo tubeezaawo ate nkwebaza kulikayo kuhijja naye wali obulidde abantu no bagenda kuhumura abantu wababulira balesi bagambanga so omukulu ono yatuleka wano naye wubako Makka ne Madina era n'akomawo era mashallah nsaba Mungu akirize n'akomawo anzikiri njagenda nange ntiteyoko byansi kusukumira sinatuuka eri nga mashallah nkogambye njagala otuuke mu kifo kino asatuuka ku kaba ya mutume n'ogaana nawe nkusabira ojjeko wano ku kyotaawo nja kujja omuntu yenna ava mu kifo ekyo n'akomawo eno nga alina kambuzu bakayita kambalaayi amazima ddala owuliramu okukakkana amazima otukaali n'owulira ddala nga olina kubeera mutebenkevu olaba duniya yo ogoba ya bwereere osanga abasajja nga ddala akasente akalina nengulaba fafaga nogana nenze boyi waliwo abasajja abayinza okunsobera sikati buli ntunira mu bajjo ono nyina ebigambo ebinzijira mbongo bange naye ono omusajja yatuukako ku kaba ayinza okuba yatuuka sawa gutali gumusa ebiri naye neewuunya omululu ogwo omuntu okubeera nagwe gufaanana bwe gutyo ng'otuuseko ne ku kaba y'omutume nosikaza omululu bwe gutyo n'okwata buli kifo kyalagirwako omutume ogamba okukwatirawo osomeddwa naye n'osigala n'omululu gwe n'osigala n'omululu okulembedde obusiraamu mumanyi kuba oyo omusajja muyivu eddiini emmali y'abamulekwa kubajjukira buli kimu n'akizingazinga waliwo abaleeta ebintu by'abamulekwa basomesa ne bibula byonna ne bibula emmali y'obusiraamu nebula ate notegaba nakikoze mbutali bugenderevu obula n'okiremezaawo n'otuuka n'okwamba abasiraamu naye nze nakimanya waliwo omuntu eyangamba nti abantu bolabanga bali waggulu ne swaitaani ezibalumba ziba z'amaanyi kati ne zibakozesa ebintu ebitasobola dolaba gwe ng'ebitasoboka noga omusajja ali kuki naye nga yakulaga nti kyekyo kyayagadde waba yatuuka mu kifo kiri kuba waliwo abantu abaali batuuseyo bamanyiiwo waliwo kalina eriko ekisaawa w'oyita ddalayo bati okukkirira wali ku kaaba naye eyagizimba kyeka egatta buserena nga buna kati tebeeza serena obunene bwayo naye yagizimba buli kasente akavaayo muzikiti abakozi biki sente zivaawo zirabirira bali ne famire tokwatako wadde ennusu abantu bangi batawakkala abantu bangi batawakkala abamu naddala wano e Uganda baganya otawakkala ndowooza sisitemu oba gavumenti eno olw'okuba yaleeta nnyo okukumpanya abantu ne balaba ng'ekiri nnomo nambe yasoma eddiini byetwogera abimanyi kakati ate omuntu yasoma eddiini okutuuka ku ekyo nze boyi nange mbeerawo nebutufu neŋŋamba naye ddala omusajja ono yasoma eddiini ngalo ngende bwe bintu binsuseeko entegeera yange olaba namuntu amanyiko bwe kati osobola okukwatako omanyiko n'ogamba awo sijja gendawo mu butuufu kino kiganye naye maama mululu gwasukka tutandikira nambemu wasuuna beni wetandika otandikira suuna beni wiiki eno yennyini yalaze obutali bumativu kyesimanyi oba nyiike
oba paka kati tamatiranga nfa ya maama we oba yagitegeera n'asalawo agambe Mungu yagera kyesimanyi. Saagala nnyo abantu bagambe bitugenda okwogera oba nambe mu byagenda okwogera mu nambeemu onkonjedde twagala bive mu bantu babiri. Ekigambo kya Ssuuna Ben ne gwagamba abaali mu lukwe lwakutta maama we. Kanzanya akantu kano abantu bakawulire basalewo nabo. Oyongera ekigambo n'obuuza nti nno yafaaki kumanya ebyo kati nze maama wange nga anaatera okufa ayina ebigambo byayogeranga gaga mwana wange anje seewulira bulungi abantu booleebuukana nabo tebandi bulungi bino nga bikyali mu maaso ebya kkooti nembivaako nze nensiika nafiirwa omwana mu Desemba nafiirwa akaana mu Desemba naye maama wako yali akyali lubuto abantu ne batandika okuŋŋamba ebigambo nga baŋŋamba omuwala ali eri yeewera agambye tekajja dduzaala ng'olina omuwala eyeewera bw'omuwala ali eri yeewera agambye tekajja dduzaala neŋŋamba mutwale eri ebigambo byammwe alimala kukyogera ng'ampulira wayitawo akadde tekaali kawala mu Desemba omwana n'afa ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti omwana afiiridde mu lubuto ne ngenda ku IHK. Wayitawo ennaku 3 omwogezi we mukwano gwe Nfiira Bulago ekigambo ekyo yalinga tasobola kwogera akibuulira ng'oli ye najja n'amwogerera kye yabanga tasobola kwogera akibuuliranga Fifi da Queen n'akimwogerera. Fifi da Queen n'avaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga nga yeesimbye mu kamera. Fifi da Queen mukyala Nsoogomu bw'ekitabbanja Kabira era omukadde w'ekkanisa. Ate bw'otenyweze kkooti z'ekiro zigenda kusaddaakako ne maama we olaaza asaddaase mwana abadde tannatuuka ku dduniya. Lubaala omutono omunafu akulemye okulwanyisa oyingirire ffe. Tosobola tetulisobola mukwano. Tewali bujulizi businga obwo bw'oba kiwulidde kubanga oli bw'agamba nti ate bw'otwenyweze kkooti z'ekiro mu bbanga tono zigana kusaddaakako maama wo olaba zaakusaddaaseeko omwana. Wayitawo ennaku 27 maama naye n'afa. Bw'otunuulira Ssuuna Ben obulumi bw'ayina ku muntu akuwaniza ekintu ne kituukirira toyinza butabeera suspicious kweyo ensonga ebyaddala. Maama w'omuntu abeera maama ate ng'oggyeko maama bano bamaama aba bulijjo. Waliwo maama naye nga mukwano gwe. Oli gwe bagamba maama ye maama. Maama wa Ssuuna Ben yali mukwano gwe nnyo. Nkufuna omuntu wakugamba nti mwana wange ndi bubi naye abantu abo b'olembuka nabo tebandi bulungi. Kitegeeza ki? Omuntu omukulu yaba yeetambulirako naga naye siina bulamu. Nkufuna omuntu omukulu asobola okukola ki? Okwetambulirako naga siina bulamu. Naye mu byonna nze kyendaba ekintu ekikulu ffenna abantu abayogera naddala nga tusanyuse nnyo oba nga tunyiize nnyo tube ne limitation y'ebigambo byaffe obisobola okukoma. Tunulya Ssuuna Ben ng'omuntu n'otunulya Fifi ng'omuntu n'otunya Ennambwayo ng'omuntu bw'omala n'obagatta ku kye baaliko nti kye baaliko kitwala ki ku nsinzira gye baali basinzidde otwala kalina ya Ssuuna Ben n'omuntu yali asobola okufiirako. Si kinene ensinzira gye baali basinzidde naye bw'oma ekyo kitegeeza omuntu okujja ku kyapa kyo gamba nti twakigula babiri nga talinaako wadde 10 lwe yaleeta.
Nenga luwa n'agamba nti era kitufu bakigula babiri. Olwo omusajja mugezi nnyo. Era nze yaŋŋamba. Unambo yali musajja mukazi mugezi nnyo. Ng'oli asinzidde ali ku ttaka ly'omuntu alyesibyeko naye nga ffenna bano bajingo bwe batambulanga n'ennamba mmwe. Kakati wawe yatunyumizaako kasitole ke banyumyawo nga bagende mabamba ng'awakyewera wendi bakafaanana bw'atyo. Kakati bw'oba otunuulidde ebintu bino byonna nga bye byajja bigenda osobola okumanya kika kya muntu ki yali afuna atya buki era sente yazijjawa era ki nze tenda obusobozi bwali busobola kukola ki omuntu eyesimba mu muntu ati nze kamala okubuulira bwe nkera wano ku makya nga nyina apatimenti y'Amin oba yanteresa ekyapa oba yakola ki nkufuna apartment eyo oba wezimu kuza apartment zo gye nnyinako obuyinza ne ŋŋamba eno yange wenkifulumiza nti eno yange mbeera na mumalirivu ndi senga Amin afaana avaawo nze apartment nefuukira ddala ki shuwa winning twala otegedde kubanga wotuukira okuvaayo ku munywanyiwo ku bba ogwolinamu n'omwana ng'omutwalako ekintu kye ku munywanyiwo alinga Amin ku saidi yange nga nsimufuvubidde nga nti nze kino nkitwala kyange lwatu wakyaliwo bunywanyi osobola okukola ekintu kyonna oba osobola okukola ekintu kyonna ku muntu oyo kubanga n'abantu beewuunya ne bagana naye nnamba emu abadde ki nga tubadde twawa mukwano gwe nnyono abadde ki kweri ebyenfuna bituleetedde obuzibu kati ebyenfuna bye bireeta obuzibu ebyenfuna mu kuleeta obuzibu abantu abalina essubi ettono bafuna n'omutima omutemu ebyaddala kubanga omuli waga nti kaakati olaba ennyumba eno womaze ginyweza nti kakati wano nga Suna Ben avuddewo ne nnyina ani abakyagikubanja ate wabaawo okitegedde kati obutemu busobola okujja ku mutima omuntu yenna alina omutima omunafu ogw'okukola naddala nga ebintu asuubira nti asobola bikola n'abifuna afuna omutima gw'obutemu olw'okuba afuna ebirowoozo nti bwenziba bwenfuna bwennyakula bwenfuna bwenzitoono bwenfuna afuna omutima omunafu ogw'obutemu gwe gyotunuulire abantu bano abanyakula abantu ba pevers ku mutwe nebabatta amubbako ssimu ya miliyoni 3 yekube peva ku mutwe omuntu n'afa okiwulira kati omutima omutono gw'obutayagala kukola guleetedde abantu bangi omutima omuwewere embeera endowooza enfu obwongo ne bugamba nti omuntu asobola kukola n'abeera kino omuntu asobola kukola n'abeera kino buleetedde endowooza abantu empewere yensonga lwaki omuntu omulaba nga bamusindikidde wano sente z'omuntu ngulira akapoloti wano n'azirya oli n'akomayo yazimusindikira n'amupangira abamutta oba n'amusuula eddalu oba n'amutwala eruzira tulina omuwala wano atera okuyita ku street tomumanyi eyava Dubai nga yaweereza dda sente ze tebamusuula eddalu tayitaawo olwajja n'azibanja bwe ppa wayita ennaku 4 yagwerawo eddala ne bagamba ali mu depression akoze 10 bamaze omukwatamu nakati ayitawo nga yeeyambula ekiwulira kati abantu bonna abalina endowooza entini nti nyinza obutafuna okufuna sente nyinza okubba bubbi nyinza okukola ki obwo ebirowoozo baba nabyo ate saagala otwale ebintu lightly abantu nga babyogedde ne bituukawo abantu nga babyogedde ne bituukawo bw'otwenyweze olaba kooti z'ekiro zatutte bwana ne mama ono ali mu lusuubo bulubaala obutono bukulemye Tereza ng'ojja kufa balina omunene bulubaala obutono bwe buliwo obwo ate nze mbumanyi kati Suna akubanya ebinyanyanyanya bye ng'agamba nti bo balina simanyi lubaale biki simanyi kati tiriri simanyi biki ate n'okubyogerayogera okiwulira kati ndowooza yali ageza ku ebyo naye bw'otunuulira Suna statement eno yagitwalira kyeyagalire waati ate n'agirekaawo teyagirekaawo kuba senga yagirekaawo buno obuntu baali babuggyeyo ddala n'okubugjayo kubanga mama Afina wa Suna Ben bw'afa kano ka video wafifi bakasikayo ne bakajjayo naye abantu baali bakatambuza dda kakati nze no fifi mukwano gwange sibinaako buzibu mukazi wattu esebo naye
tuyinza okubeera wano nga nekitumwogerako olumu si kituufu naye nga omumwagwo ke kagero k'Abaganda mbu kamwa kabi kasasiro ganga. Okay. Jukira omumwa gw'omuntu mutonzi. Simanyi w'abantu bakimanyi. Mulimu amubba abakitwalirawo. Katonda yayogera bwogezi ebintu byonna okubeera. Ennyanja yeyawule n'olukalu. Olukalu n'aguyita omuswete. N'atuuma ettaka eryayo gulumivu n'aziyita ensozi. N'ebiko n'abikola n'akola n'ennyanja okuŋŋaanira amazzi. N'akola emigga egikulukuta. N'agamba wabeerewo ebyewalula eby'okulukalu n'eby'omu nnyanja. Wabeewo ebisolo by'omu nnyanja n'eby'okulukalu. Byonna ne bibaawo. N'akola buli kimu yayogera kyogere. Ebbanga ne lyawukana ne waggulu. Na buli kimu yayogera kyogere. Ekintu kye yakwatako ng'atonda mu bulamu bwe kyali ekintu ekyo. Omuntu. N'atonda omuntu ng'amugya mu ttaka. Era n'amufuuwamu omukka n'amuwa n'obuyinza. Nkutadde ku nsi okufuga byonna ebikola ki? Ebiriko ebyewalula eby'omu nnyanja ebyaki eby'omu bbanga buli kimu n'akimuwaako buki? Obuyinza. Kitegeeza ffe tuli piece of obutonzi. Era kyovola n'ebyandika bigambira nti olulimi lwo lunaabeeranga butonzi kyovola bitugaana okulayira ku baana baffe ebigambo ebibi. Laba kisiraani kino bisobola obbakwata. Naddala omuzadde nga gwe bimulayirirako. Okiwulira. Era waga nti bw'oba onyiize olumu oba osobola osirika ng'osirika naye lekera okwogera ebigambo ebibi. Okwerekereza abaana b'ebigambo ebibi. Omuzimu guno biki ebyo we bitu. Bintu by'ekisirusiru. Gwana guno. Aha. Kuba omuzadde ebiseera ebisinga bungi. Gulabika ng'abamalaaya. Olulimi lwo luba lutonzi. Kyobola weerangirirako obuwanguzi. Nti nze neerangirirako okukola kino, neerangirirako okukola kino. Kyova olaba ne mu kusaba wano eno, ku dduwa ze tusaba dduwa nga twerangirirako obuwanguzi, twerangirirako obusobozi. Weewaawo Allah ayagala era n'afamatinga omuntu omuteeka mu mbeera gy'amuteereddemu. Naye n'okusaba kya buntu era kitundutundu ku muntu kumukkiriza yenna kyalina otutambulirako. Kakati era oba tolina nsobi gy'okoze. Kubanga kankubuulire mu Bayibuli omwo mulimu omusajja yayongerwako. Yasaba. Talina mu Bayibuli ali mu Qur'ani. Lwakuba nerabidde aya mwali. Naye kyenjukira nti yali agenda kufa. N'asaba n'ayongerwako ku buwangazi. Oyo nkyamujjukira. N'asaba n'amubuuza oyagala ki? N'agamba malayika yaŋŋambye olwaliro sikola ki? Siwona. Naye mu butuufu nkoze buli kimu. N'amubuuza kati oyagala ki? Era yayongerwako ku buwangazi. Obuwangazi bweyongera bwalinga obutinire bwali bunene buyitirivu. Mu mbeera yaffe eno eya bulijjo nabwo kale genda togenda kufa. N'awangaalako ko obuwangazi obwawera. Kati okusaba kuno kusobola okukyusa ebintu embeera. Mu nzikiriza yonna gwe gy'olimu kusobola okukyusa embeera ebaddebo n'ekola ki? Neetereera. Kati ebiseera ebisinga obungi olulimi lw'omuntu lwe lulangirira obuwanguzi gy'ali, obutonzi, future ye etambulira mu lulimi. Kubanga ne mu kulowooza abantu tugamba nti ekintu sooka okirowoozeeko. Bw'omala okyogereko, bw'omaliriza okikwateko. Oba Fifi si yali ategeeza Suuna Beni ye kye yalowooza. Naye waliwo ekigambo ekirala kisobola okutegeeza nti tujja kusaddaakako maama wo. Waliwo ekigambo ekirala kisobola okuvamu ekyo ekitegeerekeka. Bw'olaba twatutte mwana atanneetuuka atannagenda ku nsi. Kati waliwo ekigambo ky'oyinza okuleeta nti yali ategeeza kino. Olabira ddala nga tewaliiwo kugeraageranya kwonna. Naye kati omuntu yenna afiiriddwa maama we. Kkiriza oba gaana nga bayogera ekigambo ekyo. Oba waliwo saagamu, oba waliwo bitegeeza. Kankuwa ekyokulabirako. Nze mmanyi mbeera n'ebyokulabirako byange. Abamu bagamba bifu. Kati olowooza bweba bifu mbiyiiya nti amangu ago. Omanya omuntu alimba.
amagamba ganze ebintu byanjogera abantu baliyo era nabadde nakawuka ne bawulira akagero k'amajani omusajja olwo bayitanga amajani wakati kakati we natuuseeyo kubanga yina abaana yina ne bazzukulu be nakula nabo bakaddu bwe natuuseeyo ne bagamba nti okimanyi wanyumya olugero lw'amajani naye nga abantu balowooza olimba nejjenga oti yalukkiriza wali majani wali munnange yafa ne Ssenyange n'oli gwe bakuba akati ne Ssenyange n'afa ne majani n'afa naye akati ne bamuziika nako naye yalebeetanga nako mu bantu ng'abantu bakola ki balaba kakati bwe nabadde mu kyalo eyo kati kansooka nkunyumiza kino kyebadde ngenda okukunyumiza twali tuli ku ki ku byasuna bene nabo okulaga kamwa kabi kati kankulage kyebituusa ku bantu nze tuba tuli nakawuka eyo ebumpenje eyo naye na mama wange gye nali mama wange nga tulima muwogo musiri gwa muwogo gwayitanga ku kkubo kati emboozi eno gyengenda okunyumiriza waliwo abagenda ogiraba bwe bagiraba bagenda kakasa nti sirimba kubanga bano benjogerako balinga abaana twakula nabo abamu nga baganda bange baganda baffe baddala waffe ku kyalo kyonna waffe kyenkana twalinga baluganda ekiwulira ngaera bali bataata bali baani saidi emu ya mamba saidi emu ya nte endala ya nkima bwe batunga bwe baliko enkolagana kakati twalima obuwogo bwaliko kkubo bwe tulima obuwogo ku kkubo obuwogo obwo waliwo omwami oyo yaliwa wali muswangali naye eri ewaffe nawe ng'alinayo amaka kuba gye babazaala kati omwami oyo bamuyitanga komini nga munnange omusajja oyo omwami Lubuuka yalina ente oyo nogola yayita ata waffe bambi kati Katonda yamujjulula Allah amusaasire yali musajja mulungi teyalina buzibu akati nga yayina ente ng'ayina ente nnyingiko kati nga bwe ziva omulalo ng'azireese ziyita ku kikubo kino ekidde ewaffe ku muwogo wali ne zigenda kati ng'olumu abaana abo baganda baffe twali tumusayiza emu abalala nga tubasingako obukulu abalala nga batusingako abalala nga bansingako abalala nga tuli musayiza emu abalala nga bali wansi wange kati twali nga tubeerawo tuzannya ku luzzi mupiira eddala twalikolanga ffenna kati olunaku lumu ente ezo zijja zirya muwogo owaffe nga ziyitawo ng'abaana bakereyo okuzinona bwe zijja ne zirya kuba ezatuuka ku kikubo zo nga zikyama bukyami nga zivaako omulalo yalunda nga kyalo kiramba kati nga buli zimu zijja zivaako zigenda waabwe kati nga zirya muwogo asanga ziridde maama ng'agenda amugamba ng'agamba kati abajja zinonanga kati nga batandika ozinona kati muwogo ono gezaali abadduzemu okumerera bw'ati era abaana ne baddamu ne bakerewo zinona kubanga oli omwami yabeeranga Kampala kati nga abaana bali babeera mu kyalo nga ye tabaawo kati nga baka babeera maama waabwe n'abaana kati ne ziddamu ne zikola ki ne zimuli ogwokubiri mu kumuli ogwokubiri maama yayomba yagenda n'ayomba nabo mu kuyomba ennyo nabo kyenjukira oba nawe abakonde kwero si oba ki negagaye nti ku kyalo twalinga baluganda kyenkana ffenna buli wamu nga tuli wamu kakati tebabitwala nnyo muki mu maaso naye maama wange yali mukazi muyombi kati ng'abagamba nti zigenda kufa maama wange yali mukazi mukambwe ng'abagamba zigenda kufa zijja kufa zonna olw'obusungu lente zamwe ezo zijja kufa olw'obusungu kyekugamba nti pulogulaamu zino twali tuzikola n'okuyogera yawula nnyo ebigambo by'ofulumya ng'okoze eki ng'onyiize kati tuba tuli bayitawo ndowooza wiiki ng'emu ente emu neefa ente ey'okubiri nayo neekola ki gayise ennaku nga 3 kati ente ezo kati kankulage nti obusungu kintu kizibu ente ezo ne baziziika zine 2 naye mu kuziziika tebazirya mwami Lubuuka teyakwatako mbw asale mbw'oba zigabira ekyalo kizibu
yaziziika namba naye mu kuziziika njukira bigambo bulungi kuba nali nkyali mwana muto n'agamba ente zino kanziziika yali musajja mutoto nga wadoboozi ddene n'agamba naye buli nvunyu mulambo kati gwe taweereza senga ddala kituufu maama ente zino yali azisse ate ddala kituufu senga twafa nga mwami Lubuka amaze okuwera ekyo senga emboozi ezaaliwo by then zeza Suna Beni zaalimu awo nkutegedde otegedde akama kye kakola oyinza okwewaako eddogo oyinza okwewaayiriza obulogo nga tolina nakyokoze naye kusanyuka olwa munno kiri ekimutuuseeko nze nakula bagamba nti nakawuka tebasaaga era waliwo abantu abalogo abaali abalogo ab'ekkungwa abamanyiddwa ng'oli wayogera ekintu omanyi bwenjogera ebintu bino kizibu nnyo abantu abamu tebaagala kuwaako byabiri byabe bujulizi nze nakawuka mu katawuni awe nakawuka waali tewakolebwa na bizinesi atali waawo nakawuka nga tusobola kuvaava eno mbwokole tejagigala n'okulaakulana nze nabako omusajja gwe bayita Miro yakolawo edduuka n'agenda ng'agudde eddalo teyali waayo n'edduuka nalirekawo holoseri n'awenga nyina mukwano gwange Ivan we London baali bamusse ng'akozewo discotheque n'agakooti yagireka nawo yabireka nawo n'asuula awo nakawuka awo waliwo abaali abalogo baamu abo Bakyobe Bakaziro Bamagambo Basimanyani bakabejja b'oku kyalo ng'okola edduuka omuliraana ogenda okusikoti sente zijjayo sanga muwumbo gwa bbi nga sefu wagitunze ejjudde ne weebuuza ate kati wembyogera abantu balowooza byakusaaga onyumisa kaboozi olwo omusajja muyita Siraweeri yakolawo edduuka okulina bannange nakawuka oyo naye kati lwakuba abalogo bakaddiye nnyo ne bafa ne baggwamu ne bikendeera okiwulira omusajja yazimba eddwaliro namubalaga mutabani wavuga akola mu poliisi wamutulaga oyo nga baggulawo eddwaliro eryo ne discotheque babatemeramu nateete ne mukyala bwe mmotoka babatemeramu okuba emmotoka yabanyiga babatema mu butemi bajjamu omusajja we bamuyitanga tebajjanga babatema mu butemi bajjamu ebintu ebyo byenjamba gamba nti obulogo bubaayo obwaddala naye osobola okukozesa omumwa ne gukuleetera obuzibu nga toyina kyokoze nga togendangako wadde mu ssabo tokolanga ki nali nsoma S2 nali nyina ebitabo byentwalanga ku ssomero kubanga nze tata wange yejerera ekyala twalinanga ekisenge ky'ebitabo nga bingi kati natwala ekitabo bakitanga Introduction to Biology ne bakinzibako bwe bakinzibako naye omwana yakibba mumanyi naye ffe twasomanga n'abaana bakulu nga tetuli batono kati kyenava ŋŋamba nti omuntu abbye ekitabo kyange nejjukira nze nateekangawo okutiisatiisa okwo nga neesiga makali nze ndiwe nakawuka batyayo era omuntu abbye ekitabo kyange kyonna ekimugwako y'anaakimanya neŋŋamba waliwo omusajja tamuyitanga Master Dennis nga ndowooza Master owulidde ekigwa ku muntu abbye ekitabo kyange y'anaakimanya nze ŋŋenze gwe kituukako tambuuza kati munnayo oba omwana yali answa oba ffene olubuto lwalumumwa yennyini yakitwala eyali abbye ekitabo ne bajja ku ssomero ewa Master Dennis ekiro 7 ogw'ekiro nga baleese omwana nga obujulizi ng'agamba nti natutte ekitabo kya Saka ate Saka yangambye kyonna ekintuukako ate yagambye ekintuukako okiwulira nga baba bali abaana beeri abo balaba edduka naye amazima nze nali simanyi wadde kasere akaloga nti wokanyenga booti kafuganamu kino akati nga tusimbula nagenda okera ku makya
mwana nga ninga kabejja kusomera ng'ekitabo bakikomezaawo era nze kyanyambanga nnyo mu bunafu bwange nga teri wadde asobola kunziba nze bino babbambo babba ensawo z'abanasomera baba ebitabo nagirekangaawo ate nga newenzi ekyeno nkiteekamu tosobola kijjamu ewaga oyo ngera negayabwegerizi bakitabo kyange naawe kanyambanga nnyo naye nga nali simanyi wadde akantu nange nga ngumira okwo akiwulira nebagala kutuma namba emu era walingawo abaana kati era nze ekintu kyange wekyambulangako kuba nalina abaali bamanyi ab'omunda nga bakimanyi byakiyaaye nga babitwala kati babitwala ngera bembibuuza mumpe ebintu byange naye kuba bongo omanye gemu nze nange nagumirangaawo nga nange nekwasa fenno nemugendeko mpola nekigwako gwama ojobuze kale abaana baserumaga nze nasomako naye namubuuza Maiko Serumaga nasomako naye nga ne Muganda bamuyitanga Tabaalo n'omulala bamuyitanga Luwandaga nga bafuumuula endiba abo ekika kyonna kyali kifuumuula endiba naye kuba ye yali waggulu wange nze nali wansi naye Katonda Ssuuna Ben okuleeta bino byonna ebyokulabirako nsose nendaga ekikola ekisobola okukolebwa nti eddogo gyeriira omuntu asobola ekikolera ddala ekikola ekisobola okukolebwa nga weewayiriza naye mu kwewaanaawo n'okoleramu ensobi ekikola ekisobola okukolebwa mu kunyiiga nkulaze ekyakolebwa maama ng'anyiize ne mwami Lubuuka ng'anyiize embeera yaliwawo wakati waffe buli omu yaleeta ebisongo lwakuba nti yali famire okitegedde twali famire ffenna era tetwalinako buzibu bwagendawo buli mu maaso naye omanyi nti mwami Lubuuka bwe yagamba nti buli nvunyu mulambo omanyi twamala ennaku nga 3 nga tetusula mu nju nali nkyali mwana buto naye nabaga nti bagenda babagambye omusajja buli nvunyu mulambo buli nvunyu mulambo eyagisse twali bagumu olw'okuba twali tukimanyi sifa abaazisse nti zaali zirwadde buki bulwazi akati nenkugira ku mbeera ey'okwewaanawaana nga tolina wakiso nga weewaana naye olw'embeera eriwo nega nti kyandetera okuntiisa ku ssomero nga bagamba oyo nambeemu oyo temumala gatwala bintu bye mutyo okitegedde kati yeno embeera gye tulimu yeno embeera gye tutambuliramu nambeemu awo wenkubuuliza ensonga zino twali tumanyi ziwedde era nga buli omu afunye ekikye nga tuli mu matebu namba ye yafuna nnyumba baagizimba ayi ewa tewagiraba tewala amatiriyo matiriyo we yamala ne pulani ne bagitulaga nagwe naye kale mwana wattu muzeeyo oludde mu midiya naye ebintu bya midiya tomanyi ngeri gye babizannya aba midiya okakasa gwe oli kye baali badduka mu kiri nga balaba kibawagamidde kigaanye kye baali ekibafubuutusa okulaga nti namba yalinga aweereddwa ekintu twali kibamu wali kwali kwesudiya ebyaddala bagamba ennyumba bagenda gizimbira ebbanga lya miezi mukaga tegiweranga gyawera dda okitegedde oba namba yagizimba tayagala ogirabako ng'etuuse nga kwalo puleeti tayagala gituleetera amawulire ate batuleetera puloti enkalu lwaki tebatuleetera ne buloke ezaali ziyibwa ne bazitulaga webasobola otulaga puloti ennyumba ewedde kakati ngenda kubuulira bali baali bafuutuka mu bubbi naye nga baagala beekwasa nti ono alinga abadde omutuufu abantu baleme muteekako nnyo olukongolo baneyo yabadde bw'ati baleme muteekako nnyo olukongolo baali bafuutuka mu kunyagulula kati bino byonna ebyaliwo simanyi bino simanyi bamuwadde ettaka naye taviiriddeemu awo naki Ssuuna Ben yagamba nti ebyabwe babimanyi sibimanyi nze nfunye ekyange nkufuna okitegedde bafaafaganye n'ebyabwe nange nina nze sibimanyi nze nfunye ekyange period Ssuuna Ben akyalina obulumi ku mutima obwa maama nnyo n'omwana wono tewuyinza kuggwako Ssuuna Ben eyakula ne mukyala Kayondo nga bali mu nnaku etagambika eyoza lumonde mu ttaka nti n'enju gye basulamu ng'etuuse kwesigamizibwa mpagi nkonde egikwata kimuluma nnyo okuba kati ng'alina obusobozi obusobola ogulira maama wakanyama bambi nga taliiwo obwo obulumi tebuyinza kuggwako era ogamba kale we natereerera mukadde wange we yagendera kale we natereerera eyo ensonga tayinza kuba ku bwongo
bwe natererera we mbadde ng'aterera we nateiza kuva ku bwongo kati buli wajjukiramu obulumi obwo osoboka olivaasinga n'obuvidiyo buno newankubadde ababoogera baali basaaga oba baali bakola kino oyinza obulivaasinga okitegedde kyegamba wekomyawo ka vidiyo kano kankuwe omanyi wendeeta incidents ngenda leeta nyingiko waliwo yali kano yali captain yali kano yali captain Angola Sam Angola captain eyafa Asamu ye yasigalawo ndowooza oli yali Angola ani yali dala ye yafa naye omusajja amukuba amasasi n'amutta jjajja Yuchiri yajja n'akola ka program nagamba mukubye genda mulyako abantu biki ebyo bali mukubya bituli bingi waite ennaku 2-3 bate tunana muzika oli kituufu yata nazika jjajja Yuchiri ne bamukuba amasasi ku gate twali suspicious abaaliwo ne tugamba abalabe anaawukudde bangi ne tugamba oboono kubanga ono yayina muganda wasigaddewo nga yayina ku ddaala ya brigadier ekiwulira ya brigadier oba ya kano yali asigaddewo Sam notandika oteebereza ne tugamba oba bano bakyalina obusungu tugamba ono level gy'abaddeko asobola otwala battalion namba oba asobola okuba omwana amukkiririzaamu n'agamba mukadde wange kafudde bw'ati kubanga olwo n'abasirikale abatuuka time ne bafuuka bakadde bo edda nga tukyali mbya tumuda waliwo omwana bodyguard wa Salom gwe nasanga nanga nze ndi musirikale wa Sale siri wa government ngaito munyumiza government maaso ku maaso yantwalako ne waabwe nanga nze ndi musirikale wa Sale siri wa government nga yo obulamu bwonna akkiririza mwoyo asobola okuyola ekintu kyonna fo Sale kati mu kukula kuno bwana muzeeyi ne buli kye tuyitamu na buli kye tugenda okukola tubikole nga tulowooza mu kwogera na buli kimu twegendereze ebigambo byetu twegendereze olulimi luno musanyu mukunyiiga kyokola nawadde n'omwana eggulawo naŋŋamba gwe nga tolumba Museveni nemubuuza oyagala mulumbe nti mwemulenga Bamadubala nemugamba ye ng'alaba mbu awo oba omulumbye yaba amatiddi Bamadubala bagundi esimanyi oli omwana bamuyitaani sifo biki tolabanga bamuwemula nembaga nze asinga okulumba mwami Museveni naye nze sirumba muntu as person sikkiriziganya nankolayo era waava awo waali simuyinaako buzibu kubanga waali enkola ye eba ekyuka kubaliwo system eba emaze okukyusa kati kye nali mugamba ne mugamba naye ate owemula omuntu oyo gwogenza okuwemula aba tokyamubuulira nsonga ye omuntu adda ku kiri lwaki wampemudde kati ekirungi nze najja mawulire gwe walimu era ndowooza okuyiga kwonna n'ebirala ebyali ebingi okutandika okukola pulogulaamu zino guide bwe ŋŋamba nti nno oyinza okubaako n'omukono ogw'amaanyi ekirungi nze wingi kwe nayitira tekwali kuwemula wadde nange omuntu era nali sikikiririzaamu naye nze ate nenkikakasa kuba nze muzayi wange yaŋŋamba omuntu yenna awemula oba avuma aba aweddeko reasoning nga takyasobola kureasoninga muntu bw'oba okyasobola okwozaako n'okureasoninga lwaki owemula lwaki ovuma naye oba kuvunziza mu kafunda nga nakyalina byennyonnyola bitegeerekeka kwe kuwemula n'okuvuma omuntu alina obwongo obugazi tawemula tuba nsonga lwaki aba awemula owemulira ki nnyonnyola kintu kiteeke ku mmeeza kati embeera eyo yonna gye tuyiseemu eya Suna Ben togambanga nti obulumi bw'amawe bugenda muvaako ate buli obunaamuddira ajja kutula ku butambi bwe mwakola emabega era obutambi buno Suna Ben ayinza obutereka obulamu bwe bwonna nga references ebyaddala yes ku maama we era olirinda mu maaso eyo oliraba kugamba nti tukozese obusungu obuli minimum obupime ogwotagamba nti
tupime betugenda okwogera tupime betugenda okukola ki bw'oba obuulira muntu mubuulire bw'aba yadde mugambe wabbye naye okumuwemula okola ki oba n'okwogera ebitasaanidde okiwulira kubanga bw'otuuka n'okwata akazindaalo oyagala kujjako gavumenti era tukyagala nnyo naye sayagala tufaanaganye ebirowoozo by'abatujju abatufuga kubanga bakola ebikolwa nga byakitujju ekitegede kyegamba omuntu obeera mukulembeze ne bajja ne bakwako obujulizi nti bomu zeegundi twatega ntege biba bikola byakitujju bw'olaba Minaana nga ajja kwako obujulizi nti ffe gwa tusindika okutta Joan Kagezi naye ng'eyabasindika yali akulira ekitongole ekikipinga law and order poliisi namba gye yali akulira naye ng'ate omusibe yamwako obujulizi nti gwa tusindika okutta oli biba bikola byakitujju tunagijjako kitya gavumenti nga ne bakibalama bennyini nabo batufuukidde obuzibu kati bwe tulaze tugenze walungi kakati Kibalama muntu omu afuna ekirowoozo ekirigesitalinga ekibiina naye bantu banne baganda abantu abaaliwo nga 3 2 4 5 ne bakibayinga nga bapulaninga oba kukitunda oba kukikolera mirimu gyabwe naye munnaye ngenda kubayo ekintu kimu kirwa gavumenti ya Nakyamali esobola okukola kyonna ekisoboka kyonna okunyigiriza omuntu yenna okumukkiriza kyeyagala ebyaddala omukulu ono tali yekka Kibalama yasibwako wawulidde babbulooka nga beerumiriza we bayomba we bakayana nti nze Sseggona ye yankubira okugenda okusinkana mwami Mpuuga saagala kwongera mu bigambo byange webiri munansonyola akuba nti ebintu byenjogera byetoolera nnyo ku mwami ono okulwokuba tuli mu kujja ku gavumenti ate nga bo balwana ebeeko naye nga bye bituufu oli yagaye nti nze Sseggona ye yankubira nanga omusajja atuuseewo ne tugenda ku papapo si we yabagambye okusinkanawo mwami Mpuuga era ne batutema strategically plan butya bwe tuyinza okusuula NUP nga ne mwami Kibalama n'amuleeta kituufu bigambo byolye yali mu ddiiru bulooka mwe mwaleeta Kibalama ewange nze sinoonyangako Kibalama era ne munteetesa n'ebipapula ebiwandiika ebyali byenkana bwe biti yensonga lwaki eddiini yateranga okugamba nze wenjagala suula nupu njisuulira olunaku lumu nga yeesize biri ebipapula bye bamulekera esente bannabala ne bamulumiriza bano bapropagandisiti baabwe nti obadde togende wa Museveni nojayo sente obadde togenda ku gundi nojayo sente ng'obagamba ojjanjaba Kibalama wamufuula mulimu okitegeera ffe kati aba NUP tulina omukisa oba bali ku opposition ffe tulwana entalo nga tetuzikutteeko bano beekuba bokka bokka kuba gye baabikolera tetwaliyo tumanya bimanya twalisigana nga twesigana bano nti bambe Basseggona baani naye nga be bapulaninga eri emabega nupu egudde etya bwe bajja eno ne bafunye emimwa ne balaga mbu bali wamu naffe kaakati olwaleero bano beeyuzizza nga tetulwanyeewo ate be babyereetedde be babireese be beeyuzizza be bakoze eki tukizudde n'abamu baadde bagaggawalyako obugaggawalizi ne tulya n'abalala nti balina kyakulya guno gwe gwafuuka omulimu nga babyerangira bokka kituufu nze awo muzeeyi Kibalama yekka gwe nsaasira ayagala ki ekituufu talina ye talina kyayagala balina kye bamusuubiza kye bataamuwa naye bano baamuteeka mu mizannyo gy'abalyake talina kyayagala ebyaddala naye baamuteeka mu mizannyo gy'abalyake bano banne babbulooka bamusomera kaddiini ebanga akano kafuna NUP esobola gwa bweti wano osobola ofuna ssente bwoti ye talina kyayagala yali musajja mukulu talina kyayagala naye baamusomera emizannyo gy'abalyake Kibalama n'atuuka ku tayimu nga yafuuka omulimu eri babbulooka bali bo baateekawaawo kintu kyabwe baagufuula omulimu buli ono tumuyina era bayinza kuba baabaga ebiwandiiko ebyo bayita oligino kuba balina okulaga eri okufunirako bajeti anti bo balina byaddala tusobole okusuula ono fa balina ebituufu kakati Kibalama gwe gwoga ye si mukulu kwesalirawo omusajja mukulu naye wabeerawo ekikuvuga tekisuka ku ntegeerayo
Okay. Okukanga okutiisatiisa n'okukola ki sobola okuvuga n'ogamba nti oba okuwangaalako n'obulamu buno emyaka gye nkyaliwo emitini kati bw'osanga balumira mwoyo be bagamba obunzitanzita. Kwe kusalawo ne beetamwa. Naye bano bennyini ddiini yavuddeyo n'agamba abantu mmwe mwe mwagala okugamba nze okuyamba omukulu ono obulwadde bwe yalimu gwali musango. Yavuddeyo n'agamba yamuyamba naye ate bo ne bagamba nti afuna budget okuva mu movement aginona ko ni UP aginona wa bonna bamuwa ssente okubeezaawo Kibalama. Naga nti gwafuukira ddala mulimu era yabasolozanga yajjanga ssente simayo wa CDF abagenda longosa Kibalama simayo akolata naye nga bonna kukola bukozi. Bo bennyini bebewaako obujulizi side ne side omulala n'agamba nti ffe ono twamukolangako operation zaffe z'amagye tolina kyongamba gwe ogenda kuntiisatiisanga pogamba nga n'omulimu gwabwe mulimu ne bambega nti ffe tubegera gavumenti era we nasoose okuwulira mbega eyewaako obujulizi nze ndi mbega oyo wakubiri eyasooka okuwaako obujulizi yali Sky Soldier oyo wakubiri mbega yena eyewaako obujulizi nze ndi mbega era nyingira wonna wenjagala bambega nga tulebe firimu oba nitulaba mu firimu birala ko mu firimu saako mbega yewaako obujulizi era nze nakyewuunya nnyo kati omala okwogera nti olimbega oba onaabegaani. Kibalama ekibiina kino yali tasuubira maanyi gano kubaawo. Yali takisuubira era amanyi kalinga kabiina kabe kabaakola kubanga kali kaludde yali tasuubira nti kiyinza okubeera bwe kiti mu kukiwayo n'okuteesa kwonna okwaliwo n'essente zonna ze yasaba ne bamuwa alina n'okuba yasuubira nti kijja kubeera bwe kiti naye teyasuubira nti ajja kwefuula era Kibalama teyeefuulako. Kibalama ali driven by those propagandists abo bano abagala tulina okufuna olusuku brokers wetukutwalira bakuwaayo. Kibalama normally talimu bamuvuga buvuzi kubanga bwe batamuvuga bamutayawo n'obukwakulizo yagala kufa. Abasajja bakuba amasasi. Abasajja bakuba amasasi nga talina kyakkola kikubeezaawo kubalaga nti nno ekibiina ogenda kisuula. Tubaddeko ku poliisi nammeere ye reportings naye maame biri ku poliisi si byangu. Nammeere olubadde okuyingirayo ku reporting kusasira n'agamba emukwatira nammeere nange nze keesi nze kuguzawo keesi. Omukyalo oyo yanvuma. Omukyalo oyo yatyoboola ekitiibwa kyange abaana bange ku ssomero babagoogoola bakola ki. Tubadde tukyali awo Nalongo Kitone n'ayingirawo naye aleese keesi ku muntu omu. Kikoofiira najja abitakisi naye agamba nange nina Kikoofiira atukoowodde buli kiisi ayinayo ka keesi naye kaba ka keesi kajiiko weeti ng'okalina ku mukyalo oyo kaleete ku poliisi tuwaabire omusango. Kyekigenda mu maaso nambeemu. Nze Full-Figure nga nze omuntu siminaako bizibu kubanga nze ayinza okuba yanvumako ko naye nze nnyina enkola yange nakugamba eryetya nze siwa kiyenje mugaati. Nze enkola yange bwe nzuula omuntu nti kontenti we wakuwemula oba wakuvuma ne bwannumba butunuulizi kubanga bwe simuddamu abatalina kontenti. Kituufu ate abaana amugjawo abatalina wagenda kumujja. Kati oyinza okulowooza nti onyonnyola muntu naye ng'omuntu oyo gw'onnyonnyola gw'omuwa buwi kontenti ye ng'agenda alaba nga gwe byonnyonnyola. Era wano mu midiya we tuli ojja kulaba abantu abamu nga bwe batabaana lutalo mu midiya tebabaamu nga bajjamu balina olutalo gwe balwana naye oba gwe bavumagana naye. Kati nze muzeeyi nze ng'omuntu Full-Figure simuyinaako buzibu wabula enkola yo olumu gye nnyinako obuzibu enkola olumu gyakolamu ebintu bye. Ebiseera ebisinga obungi ntera okulaba nga bayomba n'abantu ne beewemula ne bakola ki oli wamusinga omuvuma nga taamusiba. Ndaba bigambo byalisigadde bigambo ku bigambo. Nammeera alina ekintu kyayogedde agambye nti omukyala yajja nga mmaanya emitwalo 7 naye nga za mmere. Wano Emakindi beewuunya nnyo ng'omukyala oyo bamusibye ate nga te bamugamba byenkaaga nga te bamugamba byemitwalo 7 era yasasula ku poliisi eyaze ng'abanja mukaaga. Kati bw'oba tunuulidde ebintu bino engeri gye bitambulamu buli muntu alina engeri y'ebintu gy'abikola ki yabitambula. Nze ng'omuntu nzikiririza mu kuteeseganya
sikiriza mu kulwana wadde okuvuma wadde okuwemula wadde okusiba ebikola byonna bye baakola bikyamu naye kasita olaga abantu nti olina ntagambwako batandika okunoonyeza butya we basobola okufuukira nti kkooti y'ekyalo ekusalidde nkufunye ontegeera walabeko omuntu gwe bagaba ku kyalo nti yagula amayembe tubiwulira fe ku kyalo yaffe bagobako ko omusajja bamuyitanga Nsamba bagamba omukulu osusa omuvubuka kaalo wennyini yali neiba waffe waka ne bamugoba ne bagamba nti wagula amayembe era ne bamugoba omuvubuka ono gwe bagoba yalina ne maama we bambino nga maama omukazi muntu mulamu weeyo Kabowa naye eri ku kyalo sijja mwogera kubanga abantu bayinza okuba bamumanyi Kabowa eyo naye ne bagoba omulenzi ono bagoba omulenzi ono ne bakoonakona ebintu ebyo ne babiiba wansi n'adduka n'agenda naye ekikola kye baamukola kyali tetulina we tunaamugambirako tomwabire ku poliisi tolina bukakafu bumala nti yatta gundi nattale gundi naye baafa batya kakati ekikola abataka kye basigazaawo katumwegobeko tumukone mob justice ne batwalira amateeka mu ngalo olwaleero mu Uganda yonna ejjudde omuntu buli walaga nti nantagambwako ojja olaba ennyumba gye bamulumba genda ku baali babawaabira ku poliisi bonna nga tebagambwako olaba ennyumba gye babalumba abantu babalumbisa force ne babatta busi kiba kitongole kya security buli we kimanya nti omuntu ono tagambwako bamayinza bakuteeze bakubye masasi bakuba masasi kubanga bakutwala eruzira bakutwala mu kkomera wagaana okukyuka nina munywanyi wange yafa oto ojjukira bulungi nga muwabulanga muga oto bagenda bajja kutta wekyusa wegendereze we yagaana okukyusa bakola batya balumba omwana wano DPC Nansana bamusanga ku DTP bank wano boa katimba nagwa gendo no nyengeri gye batamba katumusega abali batakonda kuba sobi babatta mu ngeri ya mob justice kubanga tebakyagambwako tomulumbe byakiya etasoboka ku poliisi avayo bubi bakulaga nti n'olumu mu mateeka ge gamukuuma yensonga lwaki okwata pistol okola ki n'omukuba amasasi oba lwaki okayinja n'okola ki yensonga lwaki okuŋŋaanya ekyalo nti ono keyalema katumulumbe ffenna kyekituuka ku bantu baffe ababifula bannantagambwako tubadde ku poliisi nameeraze agambye tanalaba kamunoonya era ze yeripootinze n'agamba awuli agamba bamunoonya n'ayogera n'ebirala ebisongovu awo n'agaana buli alina omusango aguleete nze siguyina sina musango gwonna bantu bajja gireeta naye mulimu abagenzeyo nzikiririza mu kintu ekyo kiriwa obwenkanyano babe omanyi naze fulufika amagezi gemuwa NRM ngekoyo omuntu bwetu mweyambula oyo nalwaiso oli wawoninga omuntu tekitwala nga light yawoninga sipapa aliwo luzira buli weko omuntu mwate weyambula kasita owulyanga banneme be bakuba poliisi tebagambako bannalongo bitone batwala obujulizi bakathalini abo naba movement tekuliwa NUP nogo buli atutte obujulizi bonna ba movement nageze okutwala omusango kitegeeza abakulwana babeera within kati gwoba badde bavumira NUP but abakulwana babeera within kabasitudde nno mwanyinaze kakalinaako no kamala tebasinga kwagala muntu atabayiseeko ebyaddala kuba bayitako ne bakulaba be babyanjawulo nije nono nali manye ebekubye ekifaananyi luli byaggwa nalwaiso anti gambe kuba bayitako ne bakulaba yesiye waliwo n'abalala munda n'omupiira ogwo baguzannya nnyo ogenda nalwaiso kasinakuwoninga ati newogendera kabalaza mpaka kadaga waali bagenda bakukutiza nga bakujja ku kkubo bakunyiga bakunyiga sipapa nalwaiso yamulabula nagana yono sipapa atamase akuma president yani sidamo balabanga kwana bifujjo jasibira yatandika bityo omugagga we munyonyo ani Brian White yiye nene bamulabula kuba abantu amasasi dasibirawo aliwa era asebyo nga agamba balamu no nga tabitegeera kyekyo kati nono abantu bye nyini gyali eno gyalowooza muno bamwagala nnyo bagenze bamukyawa
Kye kirina okukolebwa. Yeterezebwa omuntu. Tabamukanye ebintu abigenda mu speed ntono. Naye ensi nsitegera nambe. Ate nze no full figure embeera gye yalimu. Bw'aba ali awo waatyo taddukana nnyo speed. Bw'ati bakyamwagala asale omuliro. Abeesonyi. Asigale kulaba bulabi. House girl to landlord. Kati obo kyayagala ki? Ekiba gumayiza kitegeeza. Nga nakyo yimiriddeko mu makuvuma. Kye kikufudde landlord. House girl to landlord. Kiba kya muwendo. Kya muwendo. Kitegeeza ebigambo ebimu asizinga fire. Ayina sizinga. Adde buzibba. Bw'ataakikole nze wadde atukoze bibi bingi ebitunyigiriza ffe ng'ekibiina. N'otuwomula n'otukola ki. Naye nze nnuma nnyo ekinnuma full figure we yava. Saagala mulaba nga azzeewo. Naye ng'abantu basanyuse nnyo nga lwaki lwafuna ekizibu basanyuka. Otunulira ku TV bajjeko program enduulu yakubidde. Anti kasita ofuuka nantagambwako. Wakola program ente erina gwegasa. Ebeerawo okuvuma abantu, kuvuma balangira, kukola ki, kuvuma kulimba abantu mbutwala by'ebiwundu. We mwesisi wala mulumiriza. Nabadde biyitirivu. Musajja omugumu nnyo. Ebiwundu bya AI. Baga omusajja omugumu nnyo ebiwundu baabiraba. Kitegeeza tukolenga ebintu nga twegendereza. Nnyo. Naddala omuntu w'ofuna ekizibu mu kifo abantu okunakuwalirako ne basanyuka busanyusi. Wakiri wabeerewo abasanyuka nti kyalyose. Naye nga ku percentage y'abanakuwadde oyinako 7 oba 8. Naye nayinako. Oleme kubeerako percentage ya 5% nti bambi ng'alabye. Nga n'abakusaasira bayomuzi banno. 95% bonna bagamba bamukubye katono. Program balyose. Bw'olabira omuntu asimbe bw'oti olina owulira ng'awadde comment oba ng'ayogera n'agamba nti kale senga talina na lubale tebaggyeemu na ku mannyo ebintu nze simwinako buzibu nze ng'omuntu saagala mulimbirira era talina kye yali ankoze saagala mulimbirira naye yetereze ng'omuntu ategere nti abamunoonya bantu be bennyini bulijjo bayimirirako ng'awuliriza bamunda babe bennyini ategere nti bulijjo bakolera bajjunta kati essaawa zino bamwefuulira teryanoonya full figure wa NUP ani ku poliisi olabye wa NUP aleese omusango ba movement bokka Abitex kitone kusaasira bala president advisor omulala mwana wa mulwanyi mwana wa minisita yakuba kwata n'akatambi jeno najja na warning otegeera baabwe bokka n'abagamba nti twalabanga akuba ne tusanyuka nnyo bannobati bonna baabwe tekuli wa NUP nobati n'akyaliyo ajavaayo oyo mwana wa Mujaasi naye wa Mujaasi tometa tanumabudati naye wa maje nobati aluddeyo adamuyita wa bulijjo yayina namuke wa kitaabwe bali ku discipline agira abeerawo temutwala mu kooti abeerawo tumalirize ne bannyinaffe ekiri e Dubai namba emu okufa bantu bakugamba bakusomeramu omulimu mu mulimu mulala otuuka eri bakuyingiza bw'amamalaaya kigenda maaso mu nsi yakuba pulogulaamu eno tujja gikola n'olwokutaano mu mbozi mukati kyobola ngimogolako omumogozi tukolewo ka brief katono ekituufu kiri nti omwami ono ayitibwa Abe naye si ye Abe alina amanya g'amatuufu mwesigwa ani mwesije ani Munyankole musajja Munyankole watere mundu mutuze wa Bungereza gwe muntu sagukola nga tulibbo si mwangu bwe gute ebyaddala musajja mutuze wa Bungereza naye wabaddewo munnamawulire owa BBC eyagoberedde emboozi eno n'atuuka ne ku Troy wane Kampala n'agimuwa bulungi Troy omu ku bavubuka abasinga enkwe mu nsi muno Troy omu ku bavubuka abasinga enkwe mu nsi muno era Troy oyo bw'oba okolagana naye kolo kyakwagalako nga tekiriiwo kakasa nti ebintu ebyo byonna ogenda biwulira mu public ebyaddala alina enzikiriza ez'enjawulo zakkiririzaamu alina n'ekisaalaba wano mu maaso bw'ati Troy yakyasinze enkwe mu Kampala n'emirirwano kuba alina ne munne gwe yakikola olulala ono yabadde wakubiri naye ne banna abamuli munda bakubuulira naye ekituufu kiri nti waliyo abawala we waawo abatinya ennyo
abamu abagenda nga tebamanyi ne batuuka bali ne bebefulia bwefuulizi waliwo abagenda nga bamanyi nti bagenze bwambalaya kwetunda ate abangi bakimanyi nga bava wano enjawulo weebeera nti bino ebirimu pupu n'omusulo nakisimanyi golden package simanyi biki ebyo baba tebabimanyi ebyo bijja batwese eri naye bino ebintu ne Kampala byatuuka dda weebiri wane waffe muzi woteri ez'enjawulo weebiri bingi era abaana abo boolaba aba bali mu TikTok boolaba agula emmotoka ddakiika budakiika teweebuuza nga gye bazijja pimp yoyo bali ku pimp ebyaddala era pimp parties wano mpitirivu weeziri zowulira mbu enjaga ku pate yabaddeko eri kugambe weeziri ne beekubisa ne bakola kye ne bakola buli kimu ekyo ekisiru naye nga ne ku mulyango poliisi yeekuba weebiri togezanga era n'ogamba mbu tebiriiwo bakulimba bijjudde poliisi ebimanyi abamu kubanga n'abamu abanene waggulu babigendamu nkozi n'abaana babagagga olumu bwe bazitegeka ya babigendamu kakati ono omusajja nze nyina abantu bemanyi abagenzeko e Dubai abagenzemu ebyo ebintu bayitirivu nga bagenda ne bakola emyezi 4 3 5 ne bakomawo ng'agenza akimanyi mu kyagenda okukola era obaoliawo ng'agamba njagala afune wano eguuni nzireyo era naddayo obaoliawo era naddayo njagala afune wano nzireyo era naddayo abo mbadde mbalaba buli kaseera naye ekizibu abawala baagala nnyo okulaakulana amangu n'ebyobwerere ekyo kibatuusa ku ebyo naye kimanyi teri mu nsi malaaya mugagga aliyo gwani gwemanyi malaaya omugagga Black ali atya gwe mpayo nti malaaya mugagga ono asinga Nabukeera ngasi waba singa Nabukeera abaako just bulungi aba just bulungi abalina zaakulya ezo sente zigala za kisiraani era abakoma bazirya buli ne zibaggwako nakulya mu babaala ng'olingana gambu bingi mu apartment ze nnyo ate si ekaali ye Dubai bangi abaliyo abala tebannabamanya kikyali kituuze ono lwakuba bagoberedde bangi abaliyo si ekaali abikola e Dubai ekitegeeza tulekerawo ogamba mbu bannyinaffe abamu babatwala tebamanyi bangi babatwala bamanyi nze nayinako abantu abo nga baagala kugenda nga waliwo omuntu agenda bakola ki bwe namutuusaayo yajja nambuulira mazima ne muganze nno bembadde ntwala tebabaddemu ebyo bintu neŋŋaa ne mbabuulira omu n'aŋŋamba hanze byawo mbasigenda sijja bisobola oli n'agamba sha ate wano nga bandira n'obwerere buli kaseera kati ate eri bagenda wabamba akasente naga aleka nze ŋŋenda era ye saamanya byaddako naye bakola ki yagenda aleka yagenda kati abantu batyo bakola ki enkusa eyo nonese ensi yayonooneka dda ensi yayonooneka dda ebyaddala bw'olaba omuntu nga yambadde ekiteeteeyi ali ku mulyango gwa Buganda Convention ng'akaayana ng'agamba nti nze munzikirize this is not Uganda this is America stupid ng'oli amugaa tusonyiwe ssebo naganya amunyabo mu kulowooza obunene amunyabo ng'ali mu kiteeteeyi anekaanekanye kakati ebintu ebisinga sebo tusonyiwe ensi yayonooneka toddamu kumpita ssebo ndi nnyabo amunyabo naye ng'omuntu ayogera ekyo ekintu olabira ddala omusajja alina n'ebirevu kakati ensi bwe tubekola ki tusibule nambe ensi buli omu alina kyayisaawo naye abe musaasidde kyalimu naye abe ebikola bye bagendamu bisukka olabira ddala nga balinga ba agenti ba sitaani bennyini otunuulira embeera kubanga nze muzeeyi sikirowoozanga nako nti waliyo eyo simanyi gye bayita bronze biki simanyi golden biki simanyi bale sibimanyi mboli naddira bina mukuteeka mu boyi otunulira ddala dangu olabira ddala kati yawo aba asanyusa atya era ekyo ekikola kijja kitya era kinyuma kitya mulimu ebintu ebyesittaza boyi noyeda n'ogamba nze kyamenya okutegeera kati abangi bagenda bamanyi weewaawo waliwo bangi batwala nga tebamanyi ate abantu babeera stranded eri abamu babatwala mu biyumba n'atuuka mu biyumba nga byakumenyeka n'agamba kanneekoleze n'ez'amangu n'atuuka naga akati waliwo n'abatwala ne bajjako passport nga kyalina okukola abala abatwala nga tasobola kudda alina one way ticket nkufuna alina sooka kolofuna sente okukomawo kati biba bingi ne bwazifuna tamanyi akola atya kuba ne passport tagirina ne passport agikola ki bagitwala kati we bitwe biba bali nno nga bagaggawala kuba batunda sente nyingi nyina omwala gwe nalabyeko omu bamuyita Lokisobaani bamutunda dola emitwalo bamutunda gundi bazita diramu emitwalo 2 ensi egudde eddalo kitegeeza bannyinaffe abamu
mulimu abagenda bambi nga tamanyi mulimu enamba abagenda nga bamanyi mulimu agenda nga already nakiyingiramu nga atuuse banyinafe abagenda mulina kwebuuza nnyo baani ababatwala mukakase n'abantu abatwala bali genuine kubanga Dubai ekisingawo kuyingiza baana mu ebyo bintu abakututte abalala kubba iwao waliwo ne bagenuine ebe batono tusibule nambe kati bogenda abalista timo nabajangu munawe igengere gye bakolamu kakofu kumanya oli kushuwa we bobo ogenda ku mpambo restaurant nago ogenda kuweereza mu restaurant yange omanya oli kushuwa omanya business we waliwo n'abakutula mu kiyumba naye ng'oli kuki kushuwa oli waliwo awo mukwano gwange bamuyita Bashiri abo balina zi company balina waliwo wano ne munywanyi wange ono manejani wali awo we Dubai banji nnyo abaliyo agenda kufuna mulimu kadala kitufa agenda gukumira chokka banji balimba abatu abana abatuuliriza mbasibudde tusinkana omulundi omulala jingiwu yali ku kamera